Wewa tukwebaza gwe wenna gy'osinzira okubanga otugoberera eno Lubalusewa TV. Nze Ajje Samuel okubanga nkutuusaako ensonga nga bwe zirina okubanga zitambula. Programu nsonga ku nsonga n'olunaku olwaleero ate tukomyewo tusobole okubanga ate tutembeeta ku ebyo by'obadde tomanyi n'osobola okubanga ate obitegeera. Nagamba nti tuleeta abantu ab'enjawulo oba abakukunavu ne basobola okubanga batubuulira ku ebyo bye bazze bayitamu okutuuka wano ffe tubalabira. Naddala ba celebrity baffe tubaleeta ku mukutu gwaffe. Netulaba biki bye bayiseemu okutuuka gwano w'omunyumirwa oba w'omwagalidde. N'olunaku olwaleero sirina mulala ndi ne Bernard Muwanga bw'aba alina amala ajja gatuwa nze olumu muyita Paul Scholes. Omusajja oyo yankubiranga nnyo free kick. Olunaku olwaleero ndi ne munnabyabyemizannyo Bernard Muwanga. Bingi byakoze mu nsiika y'ebyemizannyo ate bingi byakoze mu bulamu obwa bulijjo. Abantu oli awo bayinza okuga nti tumu-inspiringako oba ba-inspirinze okusobola okubanga ate nabo bamugoberera ku byakoze. Tetujja kusobola kuleeta mubbi nti munnaye nti waliwo yanjigiriza obubbi tugende nti omuntu mukyaziza naye ajje abulira abantu bwe yatandika okunyakula sukaali wa bendi. Kamubawa babuuzeeko ate tusobole okubanga tweyongerayo n'emboozi. Tusanyusa okulaba. Kale muganda wange. Ntwala omukisa guno okulamusaako abagoberezi n'abalabi ba Lubalusewa TV. Yennyini. Mwebale kwekuumirako. Era. Pupuza amanya gababulize n'ababulidde gange genkumanyi. Naye bayinza okuba nabo balina agaabwe ge beetaaga. Amanya Bernard Muwanga. Ajje yangaseeko erinnya erya Paul Scholes. Erinnya nange nalyegattako buto olw'ensonga ez'enjawulo. Bwe tunaba tutuuseewo oba oli awo anaategeera lwaki. Wadde ng'erinnya erya kapiteni ate lyantwala. Lyabikka erinnya lyange erya Muwanga. Okay. Buli gyoyita yonna kapi, kapiteni, kapi. Okay, bingi bye tugenda okwogerako, tugenda kutandikira Captain Bernard Muwanga. Yaani era gwali amusanze obusanzi ku TV, omusanze mu kkubo, atudde mu taxi gy'olimu, akoze atya, omusanze ku Facebook, TikTok. Yaani bwe tugenda okutandikira. Abantu tutera obbaga nti tugenda tutandikira eno. Oli n'atambuzaako katono ku YouTube n'agamba nga situuka waliwo njagala atandika okunnyonnyola omupiira kyeki. So tugenda kutandika ku Bernard. Omuntu atulaba bw'aba akulaba bw'ati n'akutunuulira yandyagadde okumanya Bernard Muwanga yaani. Bernard Muwanga omuntu andaba essaawa zino amanyi musambi wa mupiira, alaba musambi wa mupiira. Naye Bernard Muwanga nazaalibwa maama ne taata. Nazaalibwa e Mukono emyaka mingi nnyo. Okwogera emyaka gy'omuntu kiba kizibu naye nze sina buzibu na myaka gyange. Naddala mu ab'omupiira. No, ekituufu ky'abasambi b'omupiira n'emyaka kituufu obutayogera myaka mituufu. Koze emyaka mu mupiira gye gikutunda oba gye gikulemesa okola ki. Ate tukulidde mu Africa. Tudevelopinga late. Kati bw'oba oyagala okugenda okusamba omupiira ebweru kiba kigenda kulemesa oba wakola emyaka ki emituufu. Naye ekituufu kyakyo kisigala nti oli muntu mukulu. Kituufu. Kyekyo ekizibu kye tubeera nakyo. Buteerabira nti oli mukulu. So twawukana n'abazungu bo badevelopinga mangu mupiira okuva obuto. Naye nazaalibwa e Mukono ku kyalo ky'abakadde. Nazaalibwa maama musomesa, taata musomesa, nange ne maliza nga ndi musomesa. Nenkula ng'omwana omuto, nenkulira ekyabakadde mu kyalo. Saakulirayo nnyo. Navaayo ndoza nga nina emyaka ng'ena. Nentandika okusoma e Kampala, e Kawempe. Nenzirayoko mu kyalo katono. Nennemererwayo okusomerayo. Ne bankomyawo e Kampala. Nensomera e Kampala. Paka siddangayo mu kyalo. Nzirayo naye siddangayo kubeerayo bulamu buwanvu. Gwali weesalirawo obutasomera kyabakadde? Sinze nali neesalirawo naye embeera yannemesa ndoza nabo ne balabanga story eyo erifaana ennyo eyannemesa okusomera mu kyalo. Erifaana ennyo esesa. Kuba nzijukira nava kwa mudaati nga nakatandika okusoma nasale. Nenzirayo mu kyalo. Nyambala ngatto mu kyalo abaana basomera mu bigere. Nagenda okulaba nange engatto zinnemye. Ndaba ndi mu kifo kikyamu. Abalala bonna bali mu bigere nze ndi mu ngatto. Nange ntandika ozireka ewaka. Nolako kugira mu bigere. Nange ntandika osomera mu bigere.
nasomanga okuva ku makya budde bw'oku makya paka ku break nga ngenda mu kisaawe amasomero ge mu kyalo gaba n'ebisaawe ebinene nengoba amayanzi nanyumirwa nnyo goba amayanzi ngenda gabuuka n'oligoba amayanzi bagalya simanyi lwaki nali nga goba nga sigalya naye nga ngagoba galunda kati nga ngateeka mu bituli by'emiti nenjira ettaka nentabula ettaka nengazimbira obuyumba ngenda okudda enkyanga ebiwuka byagalidde amayanzi go kati nga siddayo okusoma after break ne banzija mu kyalo ne bankomyawo e Kampala netandika okusoma ku Sunrise gye namalirako primary. Ovaawo bwenva ku Sunrise nga maze P7 ne tudda e Matugga kwe kulira kwetinga ne tudda e Matugga mu 2000 kuba nakola P7 mu 99 ne tujja e Matugga ne ntandika secondary ne somera ku Brethren College e Matugga Kiryagonja okuva senior 1 paka senior 6 je saakyusa nnyo masomero je namalirako nengenda ku university ekyambogo. Awo natandika kuzanya mupiira? Omupiira nali ngusamba, omupiira nagusamba okuva obuto, okuva nga ndi muto, okuva ng'ogoba mayanzi awo nanga nsamba omupiira. Era kyenzijukira mu buto obwo nga ndi mu primary okuva mu P4 nga nze teeka sobola kuva waka nga sina mupiira gwa byayi angolo sijja kusoma nga ombireka kuva buto ogwagala omupiira nga mbera n'omupiira gwange mu nsawo buleko olutuuka nga tusomolula nga twegoba naddanga mu kirasi nga ntuuyanye nga kinkubye embooko ng'essaati etobye entuuya. Tudda katona mu primary Sunrise nawe wazanya ku mupiira? Nnyo. Primary yonna nasamba omupiira kuba nzijukira ku Sunrise y'e Makerere gye nasomera nali sports prefect okuva mu P5 paka mu P7 era waliwo akasaawe kwemubyayi awe bayita kwemubyayi wetwasambiranga naye Sunrise yalinga ate eno wansi ku transformer nga wakatandika Sapolo naye nga batuta ogenda ku lunch n'ogenda nga prefect n'osaba omupiira mu office nga gwe ogusabayo ne mugenda ku lunch eba ya saawe 1 hour saa 7 mpaka saa 8 naye twagendanga okujjukira nti tulina okuddayo ku ssomero nga ziri saawa 9 ng'essaawa mweyongezaamu emu nga ziri 9 kati mumanya ezo mbooko kyokka mulina okukomawo ku ssomero era ne mukomawo ne bakuba embooko zammwe n'enkya ne luli bwe bulamu bwe twabeeramu obw'okusamba omupiira ku ssomero. Omupiira guba gugenda gukula oyingira secondary? Bwe nyingira secondary essomero lye nasomeramu erya Brethren teryali lya mupiira mwalimu interest ya mupiira. Nyina muganda wange bamuyita Kagere bannannyini lyo kati naye bo temuli bya mipiira wala mulimu bikonde balirwanira. Essomero eryo lye lyankuza, essomero limwe nasomera era ndyenyumirizaamu ng'omuntu wadde waliwo bingi ebyakyuka okuva lwe twavaayo. Mwami Mugerwa principal yali mukama waffe yoyo gwempulira Mugerwa Johnson omusajja yali economist ennyo wabyafaayo nno oyo wabyafaayo alina embeera alina obwongo alina musajja ali principal nnyo naye waliwo ebyakyuka bingi mu ssomero eryo naye bwe twali mu ssomero yali tayagala nnyo mupiira yalina ensonga zaga mupiira guli expensive nnyo tagusobola era volleyball ye yalimu era essomero yali amaanyi nnyo mu volleyball era natuuka ne mmaliriza nga nzanye ne volleyball nze. Wazanya ne volleyball? Nnyo namuzanya ku level ya national. Gwe muzanyo gwe nalina kuguko gwe wawa akapiira nakasombamu kaawo naye neyo size nga sigiraba mu volleyball anti ninongeze mugezi kyafunye seera bino naye era twakola nnyo olutalo ku bazannyi ba volleyball nga tulaba batwala kyemwandibadde mufuna tufuna ku ssomero. Waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo tetukolagana ddala nabo naye bawangula ebikopo bingi okusinga ne byetwandiwangudde mu mupiira. Twamaliriza baleeta bannakenya bangi era lyavuganya nnyo ne kitende eyo ebiseera ebyo. Nze mu secondary saasamba mupiira gusukka mu ssomero mwe nnali era saasambako post primary okuggyako nga
amasomero gana galinga around ne gankima ng'omucuba. We nasamba koze mukapiira mukiina ekintu ekyo nti oli asobola okujja n'akucuba nawe jangu ogenda otubiremu era kitaba ekyo ogenda ebweru ye pulo sibe kiri ate waneeno kucuba kino kicuba okay ngeze kuba kicuba naye lumu bantwala ekawanda kusamba omupiira somero Samuyiga nenkuba omuliro okuva mu center ne baguyimiriza ne bagamba tayinza kubanga asomera ku Samuyiga temuli musambi asobola kukola ekyo era ne banfulumya naye okubya omuliro okuva wano ne match nagisambye edda tuli kumbi na kugimala second half efuna mugaso ko yimirize ba sports cyane bave bweru ne bagamba tekisoboka gatasobola kubeera na musambi asobola kuba muliro kuva mu center ne banfulumya abasigala mule bamala ko oba waliwo balimba nga wozozanyira siwe watuufu era nali bali bantu tebutwazi anje kubezereni nali ndoza mu senior 3 ebiseera sasa mbako omupiira gulyawo ebyo bitongera prosperity kubera ne mama yali tanzikiriza yali tayagala nsambe omupiira Benadi tuba tuli mu bintu ng'ebyemizannyo tubako n'emikwano gyaffe gye tujja nagyo nga tukula nagyo tolinayo mukwano gwo mupiira mu brethren yawe mwali mwatambulanga awamu baali bangi era kyensobola okugamba n'abaali bansinga baali bangi okumanya n'okusobola omupiira naye kyewuunyisa bonna tewali ate asambye omupiira kutuuka ku leva ate nze Katonda jansobozeseza kutuuka nzijukira mukwano gwange bali omita Kato Ivan era waliwo tournament ey'amaanyi ennyo eri e Kampala eva makindi eyo bagiyita Kanta Pro nangini waayo osa waayo nangini waayo ye obi wange yali amanyi omupiira nga nnyo naye teyasamba omupiira kusukka na secondary waliwo omulala bali bamuyita Mukisa mulala bali bamuyita Mukiibi bali bamanyi omupiira bangi naye tebasamba omupiira kusukka ng'ate gwe mukama wakutuusiza tubala mu secondary ogimaze ogenze ku university wonna natambulira mu bulamu bwa mupiira kuba natuuka ku university ne nagenda e Kyambogo n'ensamba ku university team ne ku timu yange ya hall sijjukira na hall gye nali mu by the way naye ku university team nasamba empaka za East Africa eza university nate kyewunsa ebyo ebiseera ku university nali nkwata goal nali goalkeeper wa Kyambogo ebyo ebiseera washinga asiza butaseka wala kwata goal nali goalkeeper nzijukiza nange nyina we nakwatira ku goal ne wano nanzirayo wako kweyira amazzi galo n'emikolo gikulubuse anti olunjagala okulaga wali eri aleza daivu abala batudde wali eri njagala obalaga ati nabuse ne kuweza ate guyise mbuyisi naye ku university wakwata goal ku university nali goalkeeper coach Kebo yali coach waffe era nzijukira nava ku university Kyambogo nga ate nsamba mu Bright Stars eriwa Kawempe Bright Stars yengini ebiseera ng'ekyali mu liigi eza wansi yali eri mu Kampala region coach Keba nansanga nga coachinga Makerere University nga ate nze ni mu Bright Stars ate yansanga mu defense naga muwanga ate kati bakutadde mu defense kuberi yankwasanga goal naga ino timu njimaze etadde goalkeeper mu defense yakusanga ku university nga oli nga gwe goalkeeper nga ye coach kata bagenda okuddamu kusanga Bright Stars nga timu ye gye tusamba naye nga ndi mu defense nagamba timu ekutte goalkeeper ne muteeka mu defense kankubeeno bamukubanoza goal nga 3 n'omuggala so nakula okuva obuto nga si nalwawo ku identifying ekifo ekituufu kyensamba naye manyi kyava ku passion gye nalina ku mupiira nakula saagala kuwangulibwa saagala kuluzinga awofiirawo saagala kuluzinga ne tuba tukutte bwana bwa P1 kusamba manjagala muwangule era bwe kuba kukateekako maanyi tolimu ebyo tubalekere bano ofiirawo omupiira siraba kulekerawo kujjira mu mupiira ebe ba friendly byebiki friendly ebira trial match kuba kugezesa oba onaawangula match mugendo zanyi yadda
kibakitegeza oba ino kikola friendly kati onoolaga otya nti ogenda kuwangula ng'ate buno oluuzinze sedda omupiira temubeera mukuluzinga anti wama mulimu abantu abatugamba batala ntuli byazanya anti azanya kuba friendly erina kubeera tulayo match kugezesa bw'onaasamba mu match eyaddala okuluzinga kulina kujja buzzi nga kukoze eki nga kuzze ng'omupiira bwe gubeera naye nga gwe olina okuwa ekisembayo ky'olina okuwa Mwanga yandyagadde otulaba yandyagadde okumanya kiki awo no university otandise omupiira kale awo tubale nti otandise omupiira ogwa ddala kasita wazannyako mu Bright Stay yali ezannyire Kampala awo simanyi kiki ekitegeeza kutandika omupiira ogwa ddala kuba wano omupiira ogwa ddala twandigambye omupiira ogukuwa ssente and omupiira ogwa ddala twandigambye nti ku mupiira okutandika okulaba gy'olaga naye era nagambyeko nti tudevelopinga rate mu Africa awo wonna nze ngamba nali nkyali ku gambling kuba nali sirina ssente era zenfunamu ki tulaba ozannyiddeko Bright Stay yali kiki ekyakusikiriza ennyo n'ogaa naye kino kyampushinga nsigale nga ngenda n'omupiira gwo nalina abantu abaali banneetoolodde ebiseera ebyo nga ba coaches abandi okumpi coach Kayanja kuba yayingiza tiimu mu league tiimu ya Bright Stars yampushinganga nnyo yanzizangamu amaanyi yandabangamu obusobozi kwaliko ba directors ba Bright Stars mwami Mutebironi oyo ba Ahmed Hussein wa federation wa FUFA bandabangamu obusobozi bungi bampushinganga ne mikwano gyange abalinga ku kyalo awo ngomaze university bonna okuva nga ndi ku university nga actually okuva mu secondary kuba natandikira osamba omupiira gwe nsobola okugamba nti gwali serious ng'oli asobola okulaba nti ono alina obusobozi obusamba omupiira olwo omaze university wasoma ki university nasoma busomesa n'ogenda otandika abaana ennoni nasomesaayo emyaka tegyawera ena oza nasomesa emyaka 3 ninga muwanga nga bwe nkulaba osobatisa obusomesa bwa secondary boddukako mulina essomero boddako ewalala bw'osomesaako wali sabatisa bubatise naye ebiseera bye nasomeseza era amasomero ge nasomesaamu gaali gamanyi nti nina obuvunaanyizibwa bw'omupiira era ekirungi nali nsomesa secondary lwaki nkikubuuzizza ekya secondary abasomesa ba secondary tekimuganda nga yakasomesa wano eno n'alinnya kapiki emisire ne kamutwala enankukuba n'asomesa akasomero keeyo ng'agatta busente obwo nze saasomesa nnyo kugatta busente nasomesa ekisooka obusomesa nali mbwagala kyakubiri nasomesa ng'olwedde ate njagala nnyo okusamba omupiira kati saanoonya nnyo ssente mu busomesa era saayiriba mu masomero ganjawulo nali nsomesa mu masomero 2 erimu lyali Lubaga erala nga liri Wakiso naye nga ennaku ze Wakiso ndala n'ennaku ze Lubaga ndala nga wazaawulamu era nga nsomesa kuva ku makya ssaawa 2 paka ssaawa 7 lunch obudde obuddako nenvaayo nengenda nentraininga ne tiimu yange ya Bright Stars bwe busomesa bwe nakola waawe otuukira n'ogamba nti somesa banne mu nsonyiwe abaana b'eggwanga kangene mbazannyemu omupiira naye mugira mweyongerayo ebyamu nzijukira ndowooza yali 2013 we naviira mu busomesa oba nkutadde busomesa ne ng'owulira mulyokooye okkuba engalo ennoni ojje naazeekoogayo nti bannaye obusomesa saabukoowa bukooyi nno simanyi oba nyinza kinyonyola nti saakoowa bukoowe wabula waliwo ekyakulya omupiira passion y'omupiira yantwala antu nalabamu nga omupiira nina gusamba nga nkyali muto ng'okusomesa nsobola okusomesa nga ndi ne muka wheelchair nga bansindika businzi oba ku muggo nga nsomesa nalaba nga obudde bw'omupiira saate omupiira tosobola kubeera mu kagaali oba tosobola kuba ng'okaddiye tosobola so wamanya nti at least kansoga omupiira wenkaddiye asobola n'okuddayo kuba ekipapula kyange nkirina kwe kusalawo neŋŋamba kansooke nsamba omupiira and nebaza Katonda nti it paid off kati obusomesa obulekawo omupiira olwo okonsatratingirawa otandikirawa omupiira already nalina tiimu gye nali nsambira
timu ya Bright Stars. Bright Stars bulamu bwange, part of bulamu kitundu ku bulamu bwange, timu ya Bright Stars. Kuba story ya Bright Stars nayo mpanvu kulwayo. Bright Stars najitandika njagamba okutandikira ddala weta wenjitegeerera aliwo nankulaba wali eri mutunka yali sowana Kawanda twasambawo sowana, twasambawo omupiira gwasembayo gwa Wandegera ogwatulaza mu liigi ogwo gwali omuzibu ogwo ngujjukira bulungi. Naye Bright Stars ngayo nali nagibeeramu dda nnyo nga nkyali mu primary. Ngoze nayo Nga nkyali mu primary nga ndi mu P5. Fomoto tugulabira wano eno Kawanda Isima Katerega yambadde gomesi Katonda yakola omupiira. Ngujjukira golo yanyondoza mu dakika 7-5 Akiramu yagiteeba n'omupiira ogwo gwanywa gukyali. Koze biseera eyo kochi Sewanya nali azakyazannya. Kochi Sewanya naye Matugga twali tusamba naye mu timu ya Bright Stars. Rama Yakubu ono gwendaba. Musajjawo twali naye. Yakubu Rama. Bakauma Wire Kyambadde omugenzi twali naye. Kochi Mbabazi yali side eri ya Wandegera mwe yali asambira. N'abasambi abalala. Timu kwe kujja mu liigi mu 2013. Kwe kuyingira mu Super Division naye ekiro twali twakitandika dde okuva wansi. Okay. Emutambula awo ne mujiyingiza. Netugiyingiza mu liigi. Naye Bright Stars eyo yatandika from zero. Kuba twali bato ne twekuŋŋaanya ne tubuuza etiimu yaffe tugiwe erinnya kikota tulina ekikopo kye tugenda osamba under nga 15 oba 16 netugenda tugituume Bright Stars. Tuyite Bright Stars tugenda ekazo ne tusamba ne tutuuka ku final ne batukuba ne tukaaba. Amaziga gennyini amaziga ne gatuyitamu ne tukaaba. Kati waliwo abantu abakulu abatunuulira ninga tuli ffe katimu nga terina muntu agivunaanyizibwako fe abeekooki nga fe abeegulira amazzi ga kaveera ne tunywa first half ewedde nga tuli bato. Omusajja bamuyita Sheyi Kakeeto n'atugamba bannaye n'abawumbawumba mwebali kusamba bali babakubye naga tiimu yammwe tiryani timugaa yaffe nga tewali nangini waayo n'atandika otukokinga n'afuukanga kooki waffe. Abantu abalala ne bajja nga bagyegattako. Waliwo omwami bamuyita Manager Mubaraka Ahmed Hussein oyo kuba weekazo yali kazo twali Kawempe. Mutebiro ni chairman waayo yali chairman sere mumanyi oyo. Tutambula nayo timu nejjange esamba paka okuyingira mu liigi. So Bright Stars bwete bwe yajja kwega yali part of your life okuva obuto akola nayo era ye timu yange ngojjeko villa gye mpagira gye nawagira okuva nga total ojabuzi nganjigo omupiira ya Bright Stars ye timu jolaba eringa kati yakkuza ye timu eyankuza. Challenges ki eziri mu big league awo? Big league kati obeya ebiseera ebyo bya Bright Stars. Big league yali nzibu nnyo kuba ekisookera ddala Bright Stars bwe yali ejja waliwo format eyaliwo okusooka nga tiimu tiimu ennya eziri mu Kawempe ziba zikulembedde zigenda ku Super Mini ne zisanga tiimu ezivudde mu region endala ne beesamba ne kuyitako tiimu emu eyingira mu Super. Ekyo ekintu kyali kizibu nnyo nga kikalubo era Bright Stars teyagendako mu kakuŋŋunta ako kuba teyamalirako mu tiimu ennya. Naye President Magogo oyo ndowooza yali tanaafuuka na president nga tukyalinawo Lawrence mwami Mulindwa. Mwami Magogo n'aleeta format eya big league eya region ne bakyusa ne bagamba kati tiimu ekulembera kambe mu liigi y'e Kawempe egenda bugenzi mu level ekola ki eddako nendabanga ate ekyo kizibu nnyo kuba tubaye lulite tubeera ne mubameka ne mubana abasooka era nagiyita chairman Mutebero ne mugamba chair tubiveeko format gye balese nzibu kuba n'abaana babadde bakola ki batulema naye kyewuunyisa ya musajja yali muvumu nnyo nagamba ate kati wano we tugenda oyitirawo Mutebero
era eyo season ndoza yali 2011 twakulembera nga tukubye mu mupiira n'ogumu ne tugenda mu level ya region Kampala region ne tusamba season eyo 2012 era ne tukulembera mu region ngera tebatukubye mu wadde omupiira n'ogumu ne tuyingira big league ne tusamba challenge yali y'amaanyi nnyo okuyingiza team mu league nnyo iyo season yatukalubirira season eyo nzijukira twayingira mu Super League ne team ya Mbale Heroes ne Sowana ne Bright Stars era Bright Stars yesinza okuwangaala jiga twabera tubuza Sowana kiri kitya naffe kiri kitya era tulina game yali ekavumba nzijukira yalimu n'amasasi twayitusamba Sowana nga tujikulembedde points nnya ndowooza bwe mbaseerabidde wabula emipiira esatu ena liigi eggwe refali n'atukube koona nga fu mu dakiika 5 refali kasiba yatukuba koona nga si tuufu mu dakiika 5 ate ntye koona bwe lyajja n'atukuba penalty ng'era si ntuufu mu dakiika ezo ne tumulumba ne tumuapproachinga ng'okkaayana n'adduka ngadde emabega yamaliza tugobye mugobe paka ate mu ggoolo yeeri abasirikale ne bakuba amasasi tukyachwana bakama baffe ne bavaayo ne bajja mu kisaawe ne batukakkanya penalty ne bagikwata ne goalkeeper waffe n'agisavinga ne gusigala 0-0 paka kuggwa tugenda okuwulira wayise ennaku nga 3 nga batubaaniza basambi nga 6 mu tiimu abaali batandika naye nga tulina gemu nnya ezisembayo okumaliriza liigi bakama baffe ne bapiringa naliko madde kutya nnyo nga tewaliko wakumanyawo eno beerako naliko zaali zivuddeko nali ndabanga kyetulwaniridde ebbanga omuntu ali mu kitta mu dakiika budakiika naye omupiira olwekutegubeera ne bakama baffe ne bapiringa ne bataaka abasambi 4 ababiri ne basigala ku bbaani baani ababiri abasigalako nze nasigalako bandeka banta madde sitidde ndoza nzijukira waliwo assistant captain Male omulala simujjukira bo be basigala nga ku bbaani abana ne batuta ne tusamba game ezaddako ne tuqualifying ne tugenda ne tuyingira mu league ku game eyasembayo yali ekawanda Mwanga eyo byonna twogera kuno tutambula oyingidde university ogiwunzika ojja Tanzania awo na atolina wadde girlfriend nga weekuuma emyaka ebiseera by'okukula toyinza gamba nti walinayo wadde girlfriend cause bitandikira jjukira n'obulamu bw'omupiira obeera star obeera star olaba nze yali star tosobola gamba nti tewalina kuba supatele n'ebweri ne bakamugere muginoonyi sitatanoonya mupiira mu bisubi era bane bwoba okyaliyo ng'okyanoonya omupiira mu bisubi gwoba tolisita era obulamu bw'essomero nga engatto balikuleetera ndeete akasawo nze saakakwata kasawo nga bakankwata mmere wabawa bagikufunira kufumbiro okitegeera omusambi wa school team awo batoli sinna kiwuliramu ngamba muwanga kiki tekisoboka ani baali bakunaaza kyekyo tekisoboka obwo obulamu tosobola kubanga tewalina era bibera nga byakwerimba I can say okusinziirako ebyo ebiseera olowoozanga alina okubeera nga oli mu relationship muno temwakulumamuuko muno anti ze mwannumanga giko mpira oluggu abawala ne bajjanga 10 ne bangwira gwe wali munafu nnyo ate ekizusi tebola waguvaako mangu wabula anaye akapiira okeetaagamu n'obudde bibeerawo byonna ebyo muyingidde super ne wawulira otya olunaku nga tuli ekawanda kubanze ndaba abawagizi bagowinga crazy abakaaba ne bakaaba nemwe nga abazanyi olwo olunaku zezimu ku memories zange zenina ezikyasinza okuba ennungi mu bulamu bwange obw'omupiira olunaku Blessers lwe yayingira mu liigi kuba nzijukira okuva nga tusamba eno wansi nga twasamba emyaka egyawera 4
level eyo kulwanira ebifo ebina okugendako ku super mini tulwayo tuyingira league nga biganye jimane tusamba emyaka season esatu zetwasamba consecutive okuyingira mu league wonna okusemberera big league okutuuka okuyingira season yokka ya big league nga tulabira ddala tutuuse ku mulyango gwa super division wonna nga tulaba tutuuse kati olunaku lwennyini ate olwatuyingiza lwali lunaku lwa mugaso nnyo lwali lutegeeza kinene nnyo eri obulamu bwange n'obulamu bwaffe naddala abaali bakulidde mu Bright Stars n'ekirooto nga bwe twakirina ffe kuolwo tetwaddamu kutegeera abanywa baanywa olunaku olwo kyentujjukirako maaki teyankooya nnyo naye abantu abansitula mu bbanga bankooya okusinga maaki kuba nabeegayirira banteeke wansi nakooyera mu bbanga hane omupiira kyobola naguvaako manguzawo mba nnafudde kaliko kakenzulukako mu kisaawe kaba kanzise dda omutima guba gwewuuba kati ate jjora aliko okuwisuuba otyo so olwalinaku lwa mugaso nnyo gye tuli kwega simanyi muntu ali eyo nga tawagira mupiira simanyi kituufu kyaba awagira ekyo nange nkyebuuza omupiira gwefaanana gwokka mu nsi mu byemizannyo byonna ebiri mu nsi omupiira mulala gwefaanana gwokka omupiira guleetera omuntu n'akaaba naye nga temumanyi lwaki ali mu kkaaba omupiira gwefaanana gwokka omupiira gujjako omuntu waya mukadde akatono ne muyimiriza nga ganze tombuuli ajja kumutooyi omupiira teri muzannyo gugufaanana era teri gugenda kugwenkana teguliyo omupiira gwe muzannyo ogwagalibwa omwana omuto omukyala omusajja omupiira gwe muzannyo gw'osanga nga abanywi ba walagi n'abakwete oba abanywa n'abatanywa nga basamba nga gunyuma n'osanga ogwa super division super league nga basamba nga gunyuma n'osanga ogw'obwana obuto n'ogwabanywa n'abatanywa basiraamu n'abatali basiraamu n'ogutuwoomera okufa obufi n'oseka nga gukusesa bwagwo Mwanga awo wennyini wali ofuna ssente mmeka nga muli mu big league? Bright Stars yali esasula nzikira twali tufuna emitwalo nga 6 kuba twali tukola mu mupiira ne mu kampani yali sponsoringa Bright Stars kampani ya Kingsbet. Okay. Nga toto ofuna emitwalo nga 6 omwezi. Wali mu big league nabo bali babasasula? Bali basasula kuva mu region bali batusasula. Nga babasasula si? Ngolaba at least otambulira. No, of course no buvunanyizibwa nga si bungi. Ngero laba zikumala ngola zisobola okutambuza obulamu bwo obwa bulijjo. Bwe mwava mu big league ba sponsor beyongerako mu super. Tetwafuna sijukira Bright Stars kufuna sponsor mulala paka yafuna aba Japan abajigula. Sijukira ko sponsor mulala ya Jack Bright Stars. Kings ya sponsoringa paka luyavao then waitawere banga nga tewali cause timu yali mikono gy'abantu banangini bayo chairman Mutebyoyo yalinga sponsor wayo. Twogereko ku first match mu Super League. Osanga ababede bali bebazikozedde nyama yabo babalinze lifu aguta. Match yesooka yali ite mu Super League. Match yange yasooka nzikira twasamba timu bali bagita Victoria University abajijukire yaliko mu league. Victoria University yali ya muzungu ngelina sente era Ramoyo yagisambira muko ba Yasamugerwa abagisambira muko timu yali nungi. Okay. Yali set bulungi ngelina sente era kyenjukira ku game yange yasooka mu league twagisambira na Kivubo. Oba kati doza bagikyusa bagita Ham Stadium. Era ebiseera yali ya muddo. Si kapetieno muje mumanyi erimu essaawa zino. Yali ya muddo nga terina madaala nga si nzimbe nga bweri. Era kyekimu ku bikulaga nti nange nkuliridde mu mupiira. Kituufu. Bwe mbanga nasambirako mu Nakivubo ey'omuddo nga nasambirako mu Lugogo ey'omuddo emyaka gyange mu mupiira tuyinetale kujibalo n'obwegendereza giweze. Naye game eyo kyenzijukira Bright Stars twasamba bulungi nnyo surprisingly game esooka mu league naye batuwangula batewa mu dakika ndoza nga 75 ne batukuwangula golo 1-0. Kira mba mwaka jamana mu mama wagao kakasa tebiba byangu. Era nzijukira twalwana obutasalwako era twawona ku lunaku olwasembayo okusalibwako
twakuba Masaka Masaka LC era okuva olwo tekomangawo mu liigi twagikuba kwawe Masaka Recreation ne tusigala okuva olwo tiimu neegendange stabilizinga paka emyaka gyebadde noza seasons nga 13 zemaze mu liigi. Nzijukira Bright Star mwayinanga lwaki mwasinganga nnyo okuzibira mwakolanga amaliri nga lisikesi simugifiirako mugikola amaliri mufiirako ze ttiimu zonna ez'amanyi zikola amaliri mwemuga kasatuvaawo n'akabonero. Ndoza tradition yavanga ku ttiimu kubeera nti yali underdog. Blasters nga tosa agigeraganya na cases of course ng'olina kujja ku defendinga olabe oba osobola okutegula okukola amaliri nga osobola okugenda n'akabonero ku ttiimu ngeze nene. Kyakubiri yali nzikiriza y'abasomesa be twalina omugenzi Coach Kajoba. Tonda bambi amusaasi amuwumuze mwoyo aguwumuze kisa naye Coach Kajoba nga yagambanga nti ye okugwangula golo 3-2 afadhali akola amaliri ga 0-0. Dwaki baba mutebyemu 3-2 abawangule nenga bamutebyemu tala nyo muteba mujukira yali coach wa golo keeper kalabanga keeper balina byokoze gudu bateba muteba era yenga gamba afadhali tukole 0-0 okola clean sheet okusinga okuwangula 3-2. So twagenda nyo ne philosophy naye fa abamu nadala bali basaba mu defense yatuyamba. Nemusobola okubanga at least nga twamanya omugaso gw'oku defendinga. Mwanga ebbanga lyayingiriramu awo tugeze emyezi nga 8-5 nga mwakajja mu liigi bazanyi ki abasinganga okuinspiringa noga nenyina okugenda mu maaso n'akapiira? Ebiseera ebyo abasambi betwali twegomba baali mu teams ennene era abasambi abaali basamba ku national team. Nze nina abasambi nalinga ndabye over time si nga tebasamba na biseera ebyo. Nze bwe nali nkula negomba nnyo Hakim Magumba. Sikyonsa ye yali musazi yali asamba eri maaso nina mwegomba nnyo nga simulabanga nako watu abeeranga ku radio n'owuliriza Hakim Magumba ne bawaana sala akola atya na negomba nnyo Edgar Watson CEO kati mumanyi osiye mweru oyo bamwitanga muzungu was that time na mwegombanga nnyo embeera ze n'ensamba gye yasambanga omupiira. Negombanga nnyo Sekajja nali simulabanga nako nga bw'owulira bwe describing ensamba ye paka lwe nafuna chance emulabako n'okunkochingako national team. Nabeegomba nnyo ba inspiring nnyo okusamba omupiira ganti nyina okweyongerayo. Ebiseera ebisinga abantu babeerawo mu bannabitone ng'ozannya akapiira naye nga tonnakwata ku siringisi dira otandika okugaa naye bannaaki talenti yange empadde ku kasente kengenda owoomerwa. Kituufu tulwawo oluusi okwata sente era nzijukira nagenda nali mu Bright Stars nga ndi muto bwe natuuka mu secondary nenve Kawempe ne tudde Matugga Bright Stars nenjivaamu wayita emyaka nga 3 nga ndinga mu senior 3 aba Bright Stars ne bannoonya nzire mu nsambire ttiimu yange after emyaka nga 3 bwe naddayo chairman ne mugamba bampe $50,000 mbasambire ndi mu secondary ndaba bwe nfuna $50,000 nina byenjo okukola ki nja kubaamu ne sente n'agaana nangamba sigenda kukuwa sente gwe samba nze nja kulaba kyenkola ki kyenkuwa nendaba nga nnyigiriza nnyo agaye okubula lisi akubulire obenga we budgetingira nendaba nga tambazeemu nangamba kyengenda okukuwa sawa zino ngenda kuwa peya y'engatto nengamba ekyo kyandibadde automatic olina okukola ki ojjimpa naye omutima ne gumanya ino ttiimu yani yange nenzikiriza nengisambira nali nakasamba games ndowooza nga 4 nampita yali akola mu banka nampa $50,000 nempulira nga nsasuddwa ne tuddamu ne tusamba games endala nga 5-6 ndamu nampita nampa $5,000 naye kati nali nkayanira $5,000
kati bakampe emitwalo 5 emirundi 2 ye miliyoni namba ndoza ze sente ntono ze oba ntono be nyingi zinasoko kola ki funa ngo jeko ze naddako okutandika okufuna waggulu mupiira. Okay, abali bali agadde okumanya kali nga mwe babeera mu mbeera nga bolaba nti wali mu Bright Star, kikyowulira mulinga tiimu gy'obaddemu tugeze ento etali y'amaanyi nnyo ogivaamu oyingira zino ennene? Bakukubidde bage Bernard Muwanga nti tugenda kuwa ensimbi ogenda mu Villa, tugenda kuwa ssente ogenda mu KCCA. How do you feel? Ekyo kunze kyaliwo za season ya 2014 2015 nali nsambidde Bright Stars okuva 13 season 2 ngemaze oyingira mu league. Nafuna offers okuva mu tiimu ez'enjawulo ennene ezaali mu league naye nga chairman Mutebeyo ngalaba siri time tenatuuka kuva mu Bright Stars. Naye nzijukira we yanzikiriza okugenda nawulira nga ninga nsasuddwa ndowooza amaanyi gange genzize nteekamu we nagendera mu Villa okuva mu Bright Stars. Cause buli kimu kyali kipya, bingi ebyali birina okukyuka, ensasula yali egenda kukyuka ne okukwata ku sign on fee ng'omuntu kusenta kubanga mbakawooma nnyako obanga alonza akalonde kuba ogenda mu bulamu bupya sente ofuna zawamu obanga alonze ennonde ne ate olabanga atagenda nazikolerera ogenda kunyumirwa nate bakusasudde tobanga alonze ennonde so kekamu kasente akasinga okunyuma ndoza nga bakakuwadde omupiira yandoza gundi yange transfer kuva mu Villa kuva mu Bright Stars ogenda mu Villa yemu ku transfer za exciting kuba nali ntandika butandisa okujoininga team ennene. Okay, kifaananyi ki kyoyinza okuwa omuntu obulamu bwa Bright Star ne Villa? Jukira Villa ogituukamu ebisaawe bya Villa ekisaawe tekitegeerekeka kiri awo nakigendako nanyo ate bakitunda ate simanyi batundawo ate sente zirabika. Obulamu bwali bwanjawulo okusookera ddala nga sinaba nagenda ku kisaawe just okulowooza nti kati ndi musambi wa Villa kuba Villa tiimu ya byafaayo, Villa tiimu gye nakulampagira ng'omwana omuto, tiimu ya kuwangula bikopo, nalaba nga buli kimu kirina okuba nga kikyuka. Naye Katonda yannyamba Villa nagiweereza bulungi season 2 ze nabeerayo wadde ekikopo kyatulemera watono okuwangula mu season eyasembayo ndyoke nveeyo okugenda mu KCC. But at least nze mpulira nga ni mumativu nagiweereza kye nali nina okugiweereza. Gwe ng'omuzannyi w'omupiira embeera abawagizi gye tuyitamu namwe mugifiiringa? Embeera yaki obunkenke bwe tubeerako oba abawagizi busukka kuba nange nali mbaddeko ebweru w'ekisaawe nga sisambye wadde emirundi si mingi naye abawagizi pressure babeera na nnyingi kirabika ne expectations ziba nnene nnyo kirabika n'endwadde ezimu muzitudde mwasibe n'akapapula kamu kapapula kakajja naye kuva ddala pressure gye tuba nayo nnene nnyo kati yes omupiira oba toli mu kisaawe fe bw'obeera mu kisaawe olabanga gwe olabanga bagenda otuteeba nze naawe tayinza kumpitako kunteeba kati siba na pressure naye gwe ate olaba Muwanga bagenda muyitako kati nze mba neewulira mba mwewulira nti tagenda kola ki kumpitako mba siraba nawe bagenda tuteebera kijja buzine bamaliza nga bakoze ki nga batuteebye so pressure y'abawagizi ebeera nnene nnyo okusinga nze ndi muwagizi naye nnyina abawagizi nange bentya ng'omuwagizi gyali nga tiimu ye agibalira ne yellow card nze omu yellow card sibigoberera naye ng'oli amanyi nti kati oyo waafunira kati era ogera nga akola bati kati amuguddako taliimu bulijjo omusajja agoberera yellow card zino. So abantu bakulaga nti okwagala kw'omupiira kunene nnyo. Bernard Muwanga watandika omupiira n'ogenda mu katutwale nti bizinensi owulira otya ng'otandise okwachivinga mu mupiira okuzeeka emmotoka? Omupiira natuuka ne nga bw'ogambye nti nakkiriza nti mulimu gwange nti bizinesi era okufunamu ssente era okufukamira ne weebaza Katonda nga atandise okukuwa bwe wayagala okukola ki
ogufunamu. Omupiira gulina ebintu bibiri, ogusamba abamu tugusamba olwokuba gukunyumira, naye ate olina okumaliriza nga ogufunyeemu ki, ogufunyeemu ssente kuba oguwa obudde bungi. Omupiira olina okusacrificing ebintu bingi, olina okwerekereza ebintu bingi okusamba ki, akapiira, okusamba omupiira. So Katonda bw'amaliriza nga akuwadde essente mu mupiira, guba mu kiseera kyakwebaza, because abantu bangi abasamba omupiira nga n'ogusobola ate ne batafuna ki, ne batafuna ssente. So kiba kyakwebaza, kyakwebaliza Katonda nti gwasobodde okuweeramu omukisa. Batugamba eddogo liri mu kapiira. Kibayinza obutalyogerako bulungi. Okapiira otraininga bulungi nnyo awo, enkya ku maaki ogerwa nga ekigere kizimbye kyokka bwe kiti. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.